High Command yetuula. Bwetuula bali abalina effubitizi ne bagamba amagye ga Kayiira gonna tugajjeko emmundu tugagobe. Agafeddemu tugagobe. Twogere ku mwaka kyo 86 tumaze okuwamba kati. Embeera nyeweeri abamu bayitamu ne beegatta ku NRM. Naye kati ekibinja kya Kayiira n'ekya Feddemu balonda barracks egi ezi Feddemu bagitwala etololo Rubonge barracks. Ne batuuka ine babadde farming. So baatuka ne bagamba oli obanyola Feddemu wali. Ne bateeka etololo. Emmundu ne bazibajjako. Kiraga ki? Wala question mark. Kayiira group mubende. Esazi na wale bakazolite. Ne babajjako emmundu. Amagye ne gabasarawundinga. NRM kati gobobera gotwe ogayi tukute gwanga. Tuwambiddwa ate. Ate kati ate tufuuse ba prison of war. Kati ayi command bwetula president Museveni n'agamba naye mulina ekintu kyemuzanyisa. Mukimanyi bamugamba okugoba nti baganda. Mukimanyi bulungi ebibira bino gye babadde kisisiita, simanyi bunswanjere, simanyi gomba maanyi wawa. Emmundu ezirimu ziri mbibira. Ezaffe ezeriwero zaggwayo. Etwazirekeyo mu nsiko biki masasi biki? Temugoba abantu abo. Kye tugenda okukola. Buli kibinja tugenda kijja kaba jasulana mu 8 ye battalion by that time naye nga establishment ya unit ya amagye inakuba abantu 7 ABCD kakati bagambye 8 mu 8 officers and men kitegeeza gwoboba nabo olweza ojagenda mu 8 mu 8 abasigadde oba kugoba era bogena muri kodi za NRM ekibinja kya 3.5 cha Kayiira. Okay. Nenga kifuuse ki? NRM. Wanoonye essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Echungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Echungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Mwenna batugoberera abagobera channel ya UG update abawayo data waabwe kugamba abawayo budde bwabwe n'abateesa waliwo abateesa mu bubi waliwo abateesa mu butamanya waliwo abalowooza nti bino bye tuliko tuli ku muzannyo. We are strong kubanga twava tulage Uganda nti tetuba kubeerawo ffe abali abaana abato. President Museveni yandibadde mu ntebe n'olwekyo mwenamba lamusizza abebweru abatufayo tubuuzaako abafayo ne mutubererawo mu mbeera zonna abatunoonyezayo kamukene tubeebaza era tuli wamu nammwe ate ffe tetujja kukowa kubanga abaana bangi era ngezaako kufeffetta olidde kubanga mwalabye ensonga ya Mujuni ensonga eyannuma dda n'ensonga ngamba mukulu Kisubi nti kansooka entambule n'entambula mu z'ofiisi sina we saatuuka natuuka Entebbe mubakwatagane president bagamba waliwo ensonga eno tujja gimuwa nentuuga mu office zonna nga nengamba awo sijja kugenda ogwe Mujuni tuukawo n'atuka ne bamugamba gwe wegase ne Giita omulalu kati omukulu n'ayogera nonsense oyo bafande Kavuma kati ali Somalia namutuukako ne mugamba afande omuntu ono ali mu department yo genocide alina waagenda kuva naye kwata kano oyo kubanga eyo capital offense naye kikwewuunyisa nti Mujuni wali aina agreement eraga nti nno abantu bali mu department ya afande birungi be baatuula ne bakkiriziganya omuntu yasiiga family slim asasule $3 million mu medical bill kwegamba olaba a capital offense
President Museveni yatulanga na tumanyi President Museveni waliwo ebintu byatubuliranga ne mama Janet byatamanyi. President Museveni yatugamba omukulu yenna officer ayagala omukazi w'omujasi wa wansi wakuteeka ku muti. Ne tukimanya kati folaba confidence tuyina ebintu ebisinga twabikoppa twabijja ku President Museveni byatugambanga. Oba yeyeera biraffe tujjukira. Lwejema bajeno salabo kweganga akubuya nolabanga akubuyira muzadde kati ffe twasirika nnyo mu kusooka kubanga mu nsiko mwino kitegeera mu nsiko any slight mistake ne muwameketanga muwogo twaleka bannaffe ebiwago bibiri ebyamatooke kakumbi simanyi bakusanze ng'olya nkoko kakumbi bakusanze omwana yin kyakwa yasimye bakati bannaye abalwanyi baffe embuzi yiyo mugende mukirye abako ne bawuire evvumbe ne bagamba ani yasse embuzi mwagibye kakumbi kati ne tutya kubanga mu nsiko buli muntu yali mbega wa munne kwegamba ngolaba tulinganga ensolo eziri eyo mu nsiko eyo obunkeke bwe twaliko naye nga tunoonya buyinza owulidde kati bwe twajja mu gavumenti era enkola eyo neegenanga eweeri tensoni abantu tutyaŋŋana abali mu department sibe bantu baffe kubanga bwe twatuka wano let me tell you this abantu abanalwanda department zonna baziwamba nga be bazirimu era ngo gwe mulama guli intelligence biki department yo naye nga abo bali ku mission bagenda waabwe kakati bamala okugenda ewaabwe tumanya tusigadde wana abanankole n'abaganda ne tribe endala ate nga mu nsiko wali abatuusi wali abanankole wali abaganda ne tribe endala abalugwala abadradiga baani basempa baani bali banja abalugwala betwajja ebise ebulemeeze eyo kakati ne tugamba no president yatuyigiza ekigambo kibayita open criticism bw'olaba ekikyamu kyogere nze ekintu ekyo nakikwata nnyo ku President Museveni mu 10 point program nenkwatamu ekintu kimu ebya democracy security ebyo naffe tulina obireeta abayita emirembe gino ebyo ebintu bibiri mbimanyi security yaffe bwefa kitegeeza ne President Museveni tojja mulabako wano security yayonoonese democracy nsi bwe bateri mu mirembe teyajja kwekoyera kintu tewali mirembe mu ggwanga kwegamba ffe tulina okunyweza ebintu ebyo then nenkwatamu ekyokusatu ekya number 7 fight corruption and misuse of power abuse of office biki kubanga kati bwe tunabanga tutambulira mu nguzi kubanga nze tojja kunga nti corruption nguzi corruption bubbi oyidi abannamugibe muyira asimaye bukadde bilioni 5 omujasi wa government afuna 10,000 ez'okulya gwobye bilioni 5 lwaki sikusanga nkene kuba ekyasi n'engende eruzane banteka kalabba naye nga namuju n'abaana be basigadde bamulekwa kwegamba twandibadde nzangene newunya bafande Musoke bafande Nakalema corruption bubbi kyovola banze majena yimiranga Giita nengamba President Museveni can you join me hand nampa Sejjusa nampa Kayiira nampa bagenosale ne tukola ekintu era abantu babakwata paka mu koti maaso naye oluvanyuma ne bagamba mbu it was a general mistake of the army let us acquit all of those people mubalaba general kati benakwata era bangamba gwe Giita watulopa kati guwafuna ki nemaga kale kandye mukene na ekyo kyavaayo era amagye galinayo gatuuka one thing amagye gafuna sente mu banka ku lwa Giita era president nana mu advise nambuuza boteeka sente mu banka kigenda kukola konze gwe wajjawo emmere y'amagye nga tuli e Rwanda watuwa sente wali oluddeko ne mutiny ni ame obusente batufuna butini olida kwegamba ng'olaba nze ejje litegeeranga nze Giita linejjeme tukulidde oyitakulimba nti Giita abakuba general ndoze yandigyeko government no nandikoze ekyo ekisaanidde bwe tubanga lutalo lwa corruption twava mu nsiko tulwanyisiza leba active tugenze Rwanda Bakagame zeyoke Kabila zeyoke bakiri babo bagalanga baani balakwe nabaluwa ba Jesus baluwa ba Peter Otayi baluwa n'abantu betwakwata mu Peter Otayi now generals kati nze ndoza Giita gwe mulamwa omulamwa tegwali ranka ne president yatugamba nti ezo ranka zempa abantu abo tebabatiisa era omukulu yenna yenna bw'akola mistake eyo ranka njimujjako nenjiwa gwe kopolo ba sergeant kati ngoye yayagalamu omwana wa mujuni simanyi na mukazi muzayinza omujjako kanaga grace from today we kano then you Isaac you a kopolo oba yetta goloza tufiridwa bameka amajete galiwo panawa amajete gali mbasika bakadde baba umuza kubanga baakola ejete liriwo oboloza akasubya kamba kava ku nyumba etonya nolwekyo kasokanga tuogera ndoza mujuni Grace mwalabye olugendo lwe nze nasibwa emyaka 13
without any case. Ne bogenda mu ligo ya UPDF bagamba Giita talina musango. Naye yasibwanga ku instruction z'abakulu funga wuyo 12 yato. Abansi babalala abanzi yayo balala. Giita don't have a case. Go. Abo ne bafa David Muwozi baloya ng'akyali lieutenant holiday kati general bonna batrying emisango gya Giita ninga basanga there is no case negamba why order from above from who chovola president Museveni yayimira nagamba ngene mulete wano Giita oba mufu oba mulamu I want Giita abakulu nakola report za general ne bagamba yes your excellence sir this is a report from Giita we have find him in Butabika hospital but tumusanze aliko kale ne tumujjako bino president abagamba thank you very much I want Giita report mujja kuzikola source we kintu kino gwenjagala Giita Musoke oba mufu oba mulamu sebo natuke nakasero president Museveni nga ninze mu office 3 hours wano waloba general wa brigade atatulanga kona president bamulabira ku filimu simanyi ku kamera simanyi bichima ulire ne new vision Giita natula ne president era nakati akyambuza naye bamugamba nafana yategeera era zino kisubi zino kikundi zakola muzeyi yagamba banimba Giita yafa nenalabye Giita Musoke w'emigadde naye mbu ye solution kati nze Giita sinza kukowa kati ba president amanyi kati gwa brigade yogenda kuvaawo kwate Giita one single was mistreated eno government njina mu stake eno government njina mu nyumba njina mu motoka njina mu abana bango okusoma abana bango okubeera mu a good life kubanga future yange bajonona when I was younger chovola omulamo gwa Kadogo mugutwalanga ogw'omuzannyo but napa now bana Uganda bategedde nti abana bano balwana mutegedde nti abaganda twalwana bano bamujuni we mulaba bakatowe mulaba era bagambye twakwira bulemezi jeno kavuma akugamba erinnya eryo siryange naye bwe natuuka mu Buganda nalaba nga nnina okweyita kavuma era nayingira ye group yava ngoma nga bagenze kuliisa nte banoonya amazzi bava lwakitula teri mazzi bagenze ngoma banoonya amazzi olidde bino ebintu mubiraba kati tulaba bana abalalo ogenda ggulu simanyi soroti juzi nadaka bantu banakapiripiriti eyo nensanga abalalo mu lusozi nembuuza abalalo bakola kiwano nti aya bali abatunda mata bali nakapiripiriti. Let me tell you ebintu biri waloba nomadics ne basettlers kakati abalalo ndoza bo bali era kyo baga Museveni agamba botwama utawo nagamba nti tumaze otalwa abacholi n'abalangwa naye nsigazo otalwa abalalo yakitugamira ku musozi bayita ngeta awali omwana nga ayina echupa ya kwete mu kibuyu fe tubita bibuyu bino water bottle bambi nga akipakidde kati kyazimba kubanga twalwawo musana tukubengalo omoto gunawaka siyasa tuyimba olidde kubanga inosoka noyimba moyo nakka Museveni alabye ebyo tugamba ekibuyu ne kibwatuka Museveni yasoka ku ttaka muzeyi yatubwira ebintu bingi ne tutegera ebintu bingi olidde nolwekyo twasirikira bingi tumanyi bingi twawulira bingi abantu bonna mubalaba n'envi naffe envi zizze ba Giita olidde yatutekamu kaddayi ne tubuzaabuza balowooza tuli bavubuka nnyo no baali bavubuka bato olidde kati afanika agamba nayingira emyaka nina 17 18 oba 2 yes kati oyo yali muvubuka Kiza Besigye afuna ranka ya Kano oba lieutenant Kano nga alina emyaka 28 Mugisa muntu huyo yali muvubuka nga ava Makerere afuka ame commander wa NRM nga alina emyaka 29 Rwejema afuka Major General afa ku myaka 33 what do you expect yegatta ku lutalo lwa Foronasa myaka 16 kati ba Giita emyaka 12 tuli mu 5 mu 3 5 mu 4 kati fe tubulire gwanga kubanga kati feba bachanjo kati feba Israeli mayengo wekitibwa kati babogereki naye nga bye bakola bye byatufula kye tuli banji bamubuziza banji bamwogerako naye abasinga mwogerako tebagenda nnyo munda matobotobo bakomaawo abamu abaali ate mu kibiina kye banji bo batiira ddala n'okumwogerako era banji bensobodde okukyaza wano bw'obabuuza oba bamusinkananga baga nti twalinanga abatume be baatuusanga obubaka we batyo bwe boogera mbozi Muzeyi Mayengo gwe naliko naye ye n'amwogerako n'alaga gye baali gye baatandikira eyo okusoma baasomako bonna eyo baaliko bonna mu nsi emu baavaayo baabasibako bonna ne
babasibira wamu so Emboozi ye yalina ddala y'amaanyi era Kayiira gye yamuyimiza yasobola okubanga atuwaako byatuwa okutwaliza wamu gwe Kayiira ono omumanyi bw'oba omumanyi omutegeera otya mukulu Kisubi okoze bulungi okweta omulamwa gwa Kayiira ate bannayuganda kwegamba ekisooka Uganda n'ebizibu byayo Uganda twagijja mu 1996 nga tuva mu buyeekera bana gamba nti no ffe mu gavumenti eno tuli bayeekera tuli magye ga ggwanga ate tuli bannayuganda kwegamba abantu abaali mu Uganda ey'okubiri ate mu Uganda kubanga egyo emyaka 5 abantu bagirabanga egy'okusaaga n'egiyinza okuba nti gisinga ne President Museveni gyafuza okuba mu 86 okulaba nti twayita obuyinza wano kubanga ffe twali trained okutrainingibwa kwaffe oba okuyiga emmundu nga trainingira ku nnyama ya muntu owira omwana omuto olina kutta ofune ekyambalo olina kutta ofune emmundu olina kutta ofune ekyokulya owira kwegamba ffe tuli category endala mu Uganda muno kyova olaba nti eno gavumenti njogera n'ebintu anibuga Giita munyiivu nnyo nze mpira ba general amagita obusungu olina bungi kakati gwe olina general Giita sergeant Giita ali ku mulamu afisha ye mwagyonoona oyagala nseke busesi olina kugamba kasa Giita oli mulamu ngenda kulya bayibuli bagirya oba olya kigambo kye kirimu kakati afande Kayiira freedom fighter freedom officer yayandibadde FO 001 ngabo olaba General Museveni bwali RO 001 ngabo olaba omugenzi Nkwanga singa yali alidde nga yakulembedde yandibadde FDO 001 yali wacho FEDEM Democratic Officer Kayiira FEDEM nevaamu ekigambo FDA Federal Democratic Movement oba rebel biki ebyo kakati Kayiira yali UFM Uganda Freedom Movement ejene libeera UFA Uganda Freedom Army NRM nebeera NRM National Resistance Army National Resistance Movement teri buyeekera bwonna okujjako nga bwakiralu obutabeera na political wing wira sebo nange size nina bakadogo 15 naye sebo nina political wing engamba wano Giita kwata boti wano wandikira afanikane Lugaba wano wandikira mama Babalanda wano wandikira Namyalo ya job batuse wa president kubanga tulina kye tugoba bino tutubyogera bwogezi our target we want to meet afande Muzeyi General Museveni RO 001 atuwulirize oide tetulina nsobi ye twakola but we were mistreated kwegamba tulina trauma ku mutima bwe tuli sibe twandibadde kubanga ndaba generation 2 muzonoonye fa abaana abato abayingira mu nsiko eyo generation yafa kubanga tutufunye mu kintu kye twaleeta abaana betuzadde tebafunye mu kintu kye twaleeta eyo generation nayo nfu n'abaana baffe abaana bagenda okuzaala panawo nze nina abaana 5 basatu bazadde sebo nina abazukulu okyampisamu amaaso naye n'abaana betuzadde n'abaana be bazadde kineewuunyisa ate omwana akkubira taata olinayo omutwalo kitegeeza n'abaana be bazadde generation ki nfu President Museveni byagenda okuleka wano generation 3 nfu kubanga ffe tunaba tuyingira 8 ye kati ali mu 8 mu 9 tajja kuweza 13 oba 12 mpozi mukama nga amukwatiddeko 8 mu 9 ayingira 8 kale twawamba ina 42 tajja kubeerawo kati ffe tunaba tuyingira 8 nga ate abaana betuzadde bali ate emyaka ejaffe ye tulimu kati katwogera ffe bapirikapirika kati bagita kakati kikulaga ki generation years ekyo temuna bakigendeera era kye nagamba mukulu Jimu mwezi wali gye ne mugamba ogambye abagala tebabaagala naye okuva etwava mu Luweero wali olinnyeeyo Giita noli mutuufu ne mugamba okimanyi nti abaana b'abagenzi bannaffe abaafa mu ntalo betwazikazeeka eyo abaana bakuze wano Niigi na ya bbulu
wano ya yero okimanyi bali wa Kyagulanyi kubanga essuubi balina mwani mu Kyagulanyi era nzigenda empira mukwata abantu bakuba tisati za nuupu simanyi biki ebyo ndaba that is wrong soko obuuze lwaki kakati nze Giita nkugambira batu awamba government eno era sina suubi kutekaka tisati ya NRM ku mubiri gwange and she's my proper political wing nesobola kubanga professionally I'm a soldier eya UPDF njagiteka kuno eraga uya yambale sati ya UPDF yes tegera anti zindi mujasi nyambala green nchimanyi nti uniform je nyamba ilimwe amabala aga mulimu enzikiza mulimu omusana mulimu omusayi ban training nga nzikirizibwa okutta nete bapa certificate nenga nzikirizibwa okutta kakati nze sinza teka sati ya obonsa empozi bino bemuteka mu basi mu mugenda Kyankwanze bakadogo babayise Giita era sebo setujja kwambala sati za yero mutwe uniform za fe muketu meeting muzeyi waffe nga general ani aziba wadde tiwali aziba wadde baba nebugana Kyankwanze munamuli yero nze yero nagireeta ate nyamba ati sati ya yero yero bambalirayo green nafe batuwe byambalo bya green kyambalo kya maji balizavu kye kibeerayo ngabe tutali mu maje batuwe bya green tugende tutule n'ensolo nkambwe tumubwire ebizibu byaffe n'ekyo afande Kayiira banyonyodde yali FO Freedom Officer 001 era abakubanga ye mukulembeze kubanga mujjukire bwe twatukano NRA yamira buli kimu olira President Museveni yali chairman n'alayira ng'alayira ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'Olubiri 1996 yafuuka president wa Uganda n'alya ebibiina biri pate zonna ez'obuyeekera General Moses ali mumulaba Rescue Front n'agimira funa eyali mononzi NRA n'egimira era bw'osanga abajjaasi ba Moses ali toyinza kusanga nti ate beeyita ba Rescue Front baafuuka NRA tubayina abalaba general abalaba brigade abaje bali olide Fedem eyali enkwanga NRA yagimira era immediate renge namba zigabibwa n'afande Kasiringi Ahmed bonna baba we namba kitegeeza waito sigadde ngoli wa nkwanga toli wa Kayiira toli chi bonna bafuuka National Resistance Army era nzo omuntu agamba nti ngabo empire mu maje bali bawoza wewe Muganda wewe walikuwa mtu ya wapi wewe walikuwa mtu ya Kayiira ngoyo ngambo bamukube ekyasi kubango eyo tribalism na kwagula yawula abana bambava maje because of that omusaya nakwesiba kate Muganda munno gwe wali Muganda wali mu kibinja kya wagwe wali mu kampu ya wagwe akadwa ko kali mu maje nnyo hoide ne kaleta abana abamu kubajja mu maje so wakati wa Kayiira ne NRA era Fedem tekyali nnyo naye Kayiira wajjawo obugubi bunene nnyo tujja tukayo maaso mbalage obugubi bwava kubanga President Museveni ne Kayiira bali ba mukwano Tanzania nga bajja kujjako Amini Kayiira walire emmere ne Museveni walira lwakasisi owekisibwa Israel Mayengo abaganda abasinga wano nyizo kugamba gundi ate nja bategeeza ebintu bya wano n'emirembe gye mulaba wano abantu bonna abasinga oteeka mu kintu kino bali baganda kuva Tanzania kubanga abantu 10 abali basooka ku line yo neyo ya leadership ya top gundi ya political bali baganda ate abanankole kati nga John Kazolo mukodomi wa Museveni badduka mu lutalo omanyi yo musajja bagenda okujja no kuamba ngali munale maaso ni atudde nenga eraga kangende sente ndi mugagga zikole mu lutalo kitegeeza yali amu banno olukwe era President Museveni agenda okujja no kwa Amini bajje bawambe o yali agenda kalaba de kankubire struggle yonna gye mukola de kankubire nkulu kisubi ne obo okola project munamwe nabali amu olukwe nga temunatuka ku police musale ko mutwe project ebe egudde ebintu by'obuyeekera project Kayiira bavabo ne Tanzania abacholi abapingo Amini ba Erikodwa ba Ogole John ba Peter Tai Samson Mande kati ali Germany Kano Bazili Olalo Okero Smith Opono Chak
n'abalala bonna baddukira Tanzania naye political wing Kayiira yaliko bajjana okuwamba Amini bonna bagira mu kyambalo kya Tanzania nyinza okugamba Lwakasisi Kano nyinza okugamba owekitibwa Israel Mayengo Meja gyatayambala naye mu biwandiiko mweri honalale n'abalala baafuna ziranka olidde kubanga bajjanga political nga bolaba bwe twali mu nsiko political wing yaliko omukulu Kigongo Moses Kano honalale wali Gertrude Njuba yali afumbira president honalale captain yakola yafumba emmere muzeyi n'alya ali ku Kano kati babongera nga tutegedde luli balangira captain Gertrude Njuba captain oba kati baziba waddi oba gawe efulumira wali ku Kano okay Kano omugenzi gundi mkyala Zizinga eyaleta General Nalweso mu nsiko brigadier ndoza mulaba kati gomuyisaamu amaaso mama Malita brigadier yanoganga dodo n'olweza naki kakati ndoza olaba kakati abo basobola okufuna lanka fe bagita weyawi tuddukirewa tugoyingewa anti ejogera ya Uganda kati Uganda mutaddemu oluzungu tugoyingewa wa President Museveni Kayiira bwe bajja okuva Tanzania ne bakwata Amini n'adduka eggwanga ne balyezza Kayiira ndowooza abaamu ekifo mpuliro ba internal affair oba biki oba yakolako emyezi 6 omanyi nti yali musajja mwangu omanyi omuntu oyinza okuba nga oli Munnayuganda ate oli mutuuze wa America ate wasoma ne Emboozi ate wasoma kigamba obwongo ne courses yakola ate okimanyi nti kiraka munnange manyi Kayiira kiraka yasoma wakiraliko musize ebweru eyo omuwandiisi professional alina mudoza ne degree mu writing biki kati yali mutuuze wa America Kayiira ng'ate mutuuze wa wano ate nga azaalibwa eyo mu Masuuliita sebaba n'eruwero irimu ebizibu omanyi n'okufa gye bamuziika nja kubuulira kati Kayiira bwe bajja no ku 79 kinana bayingidde mu kinana office ebiseera ebyo yatulangamu meeting wano yali Nairo Mason eyo gye mulaba Serena ate olunaku lumu mukulu Kisubi tujja kukola akatambi ku Nairo Mason eyo ekigambo kyavaawo ne bagifuula Serena naye eriyo abantu abaliyo nga bagamba kiki Nairo Mason ate tata wange yadda awo nebye twasangawo nga tuwambye nja bikubuulira kakati meeting bwetuula mwali batudde bonna babazi yalokero simanyi baani tutokero Lutwa simanyi Bobote simanyi biki kati Kayiira ali bweru wa system bamujjeko ekifo kye kakati awo wali wasimbyewo emmotoka y'amafuta kitruck awo ku Nairo Mason awo manyi kati waliwo nnyo security eri awo nga kati wolaba mulwamu baali wansa otoyingira nomuganze eyawamba government wano sijjaawo nti you are not allowed kati mpitewa Uganda pass there Uganda mu Uganda mulimu Uganda endala nze neewuunya gye tulaga n'olwekyo Kayiira yali atandise okubeeramu wasiwasi ng'agamba batwali bayeekere Tanzania lwaki nange sikola obuyeekera era nja bategeeza kino mukijje ku Giita Kayiira ye muntu asooka mu nsiko Kayiira ye muntu asooka okuba balakisi ya Lubiri genda Kasanje genda mu kibira ky'emaanyi genda Empigi genda Enswanjere genda wa Busunju genda weyo kyobula abantu ba Kayiira basinga gomba obutambala Kanoni Kiriri bugoye simanyi wa omwo Nyanama UFM kati Kayiira bwamala okugamba tino alabye ebintu byaba Bobote oba RPG yagijjawa kipaapaali awo ku Nairo yali agala bonna bajjire mu Nairo Mason ye wongo bwamuweereza ekintu kambooche n'akuba kyala RPG kati yali alubira kuba kimotoka ky'amafuta kiri awo nabakoleki nasanewo ekikompula kyayita waggulu emisinde Kayiira agenze Kayiira yasibira mpigi amaze okukyankalanya bamutegedde Kayiira Kayiira afuse muyeekera Museveni tannagenda
Kayiira ng'akwata ly'empije ye nga tandika obuyeekera bwe ng'afuna abantu be yatandika nabaawo biki kati muzeeyi Museveni bw'ava mu kalulu naye ng'alimu propose egamba nti era bwe yayogeranga mulaale tebaamukwata kubanga yali incitement bwe babba akalulu ngenda wa nsiko kakisubyo ddano ku radio n'ogamba nze bananzija ku radio Uganda nenvaako nja kugenda mu nsiko okole ki ozimbe radio eyo bakujje ku radio genda ozimbe radio yo naawe obeere manager ate ogenda mu nsiko kati bantelligence b'ebiseera ebyo tebaatulira kigambo ekyo bwe babba akalulu ngenda mu nsiko eyani gy'ogendamu abandi bali babeera ati surveillance awo omusajja ayogedde kino nga bolaba Giita yayogedde kino Giita olwaki wayogedde kino naye nze ombuuza wayogedde kino nenkubuuza one single kimbuuziza ngaani kubanga gavumenti gyenjogeramu nze nagireeta onsanzeemu ombuuza otya bwotyo tyati wakyogedde kisasamaza in which way kakati eri agamba babba akalulu ebisasamaza weebiri nekisinziira era oli bwabyogera bimuvunaana kisinziira kuli teriya gye wakyogereddemu ne bw'oba gwe wagireeta ne kasita oyogera ebisasamaza kakati oli agamba babba akalulu ngenda mu nsiko n'akalulu ne bakabba tebabba kake era n'agenda wa mu nsiko naye si kibi kubanga yagenda papasire ku ebyo ebyali mu ggwanga ku ebyo nga Kayiira ebyamutwala wa mu nsiko kakati President Museveni bw'agenda mu nsiko pate zibeerezi bbiri bases basitadde Nairobi Kayiira Nairobi Museveni Nairobi basula mu Lavington kubanga bw'otuuka Nairobi eriyo Lavington eriyo Hilton wano abantu balaba wano bazimba Hilton balowooza ndooza bipya nnyo Hilton kiri worldwide genda mu Nairobi eriyo Lavington genda mu Nairobi eriyo Intercontinental baki mwe basula baluto baani eyo Giita nalinnya dda nange sebo tompita wa muzanyi n'abantu babimanyi gyebiri andi bajjaga waya akasa abantu sebo batamba bajjaga tolowooza Giita nti akasajja kagezigezi kakati ze pistol zazirimu naye nange nalina wempitiraawo kakati ebyo nabiri eyo ng'abakulu abo gye basula era muzeeyi tayinza kwegaana teyasulako ne Kayiira kakati ne bapanga strategy tukoze tutya kubanga mission yali kujjawo Obote mission okuba Tanzania bali ku mission tujjawo tutya amini dictator kakali Nairobi ate base ndala ya Nyerere bya Nyerere era yabawana amaje muwira bajeno Musuguli muwira Simaye beba ba brigadier Kambale amanya gali awo gatiisa naye nga esasi bakuberi beba n'ogwa wali kakati base Nairobi Moyi ng'amanyi nti nno mu Kenya mulimu gurupu z'obuyeekera ezirwanyisa ki Obote yes kakati ne batambula omukulu Israel Mayengo oyo tebakoowa tugyeko amini atuyiddemu olukwe ebyo byo katuze ate Nairobi tuyambe NRA ba Perez kananwire abo nabakola bawini bya nyuma be mulaba wano bone Nairobi abantu bali bangi mu Nairobi awo olide abasinga abaganda abamu bafudde abamu bakoze batya President Museveni oba Labour leader chairman wa NRA yalina political wing ekola ku bintu byeruweero amama mbabazi mumulaba olide ng'ebiseera byeyita Muhammad manyi balina okwetuuma ebyo Gaddafi atuyambe as a support kwamini yali Tanzania kakati ku lutalo lwa Luweero ensi yayamba NRA yali egi Gaddafi mwama omugenzi yatuwa emundu yatuwa maini yatuwa amasasi eyo support y'amaanyi nnyo mu lutalo olw'ekiyeekera kakati Yusufu Lule yaliyo bonna nga bapanga ekintu okulaba tuggyeko tutya Obote eyo political wing Kayiira naye yalina political wing ye omwami omugenzi Kagodo Kalule ow'emukono owulira mwalimu omusajja gwe bayita Kibirango bw'otuuka enkoko njeru bagamba Kibirango wuuyo bayafa mutabani we wuuyo mwalimu abasajja nga Babwenje Francis musajja munankole ngene mpira abantu ga nonsense Kayiira yali alina abaje ga Bukabira ga Baganda bishibi okulwanira mu Buganda kitegeeza kubana Baganda ne President Museveni yagende Luweero nga alina abantu 27 omuganda yali muwogu abala bonna bakabira ye naye bwe yatuuka mu Luweero yafuna Abaganda yafuna Abanankole yafuna Abalugwala yafuna Abalundi tubamanyi webali olide yafuna Abatuusi
kubanga bogenda kikamuleyo wansi Katooke Wachato genda Ngoma genda wa they abalaalo olidde oba Nalwanda oba balaalo Kyankwanzi Kiboga wansi yonna balaalo ate manya Abanalwanda wano baali bangi nga tebalina kkubo libazzayo bajja wano Abanalwanda mu 59 mukimanyi nti Kabaka Muteesa yaleta wano Abanalwanda era bamwebaza era tali Munalwanda ayinza kuva mu Buganda agamba taba kuba Muteesa tetwandifunye mu Buganda yatuyita n'atusenza n'ekifo kyabwe kiri awo Kibuye awo Kibuye balinawo ekifo awo Abanyarwanda awo n'abasenza Abaganda ne bafuuka Baganda baffe Abanarwanda ne bafuuka abapakasi baffe olwokuba baali bali Fiji Abanarwanda ne bafuuka abalaalo baffe olwokuba baali bali Fiji kubanga gy'oli si wammwe olina okukola ekyo era baakola kati obuyeekera ate ne bubeera lirivudi ne bagamba mujje mu buyeekera tujja kuddayo ewammwe kubanga baalaba omuntu eyayimirira mu buyeekera yali Lwejema Gisa Paulo Kagame oide kuba nabo baali muri Fiji ennaku bagimanyi ne bagamba mujje twekwatekwate tufune mundu ku government eno tuddeyo ewaffe era sebo twabazzaayo Lwejema yafa Kagame ali peaceful in Rwanda kakati Kayiira abeera mu kibiina kye kya UFM nkubulidde abantu be yayinanga political wing bwenje musajja munankole bala kikirya oba musajja musoga kirya aba musoga kikoze bulungi sogera bya swaka bya banambuuza ncha kakati ndoza mubalaba political wing n'abalaba aliwo besenza kumanya abalaba ali bani tulwana Kayiira abeera mu sector ya Mitiyana NRM ebeera mu sector za Luweero genda Bulemeezi genda wa NRM Gaddafi atuwe mundu olira NRM siganti baleeta UFM ne bagisuulire mundu wa enswanjere emundu zagwa Ngoma naye nga ezajja atukuliko eza Kayiira era President Museveni chairman yagamba bangambye emundu zino za Kayiira era yazimuwa kati waba ali kumbiranye yali amuwazaaki nazo ya Museveni yandizibye mayinizi yamuwezize n'agamba bamayini bangambye 10 za NRM naye kati 10 emundu zino 2 oba 5 za Kayiira n'amasasiko gaago era emundu ezo mu nsiko twazitanga bupere baati zaazo zaaliko buperepere ngobwa fene ezava muki Libya sabo twazikuba twalaba nti Kayiira ile emundu ze bikibi wajjawo embiranyaawo butategeeragana ku kigambo ky'okuyingiza abaana mu nsiko tegeera NRM yali mu Buganda Kayiira yali mu Buganda mu lutalo mubeeramu propaganda olira kakati bannaffe era nga bewawira Ssennyonjo Kadogo bwe yagamba nti ewaabwe ene Katagwe ebintu byali bigenda kwonooneka kubanga bo baatandika ekintu kyabwe vumbula simanyi biki kate ne wajjawo bali abayagala ate bakiteekemu obukabira kibi nnyo leka mbabuulire ekintu kya tribalism mu kiwango ekyokuzanya naye muyinza okuva mu genocide mwakyala mu Rwanda example Rwanda gende Congo kati olabe kiri Congo abantu bafa because of tribalism Banyamulenge simanyi biki fe tuli bamulenge fe twava Rwanda fe abakongo mutugana mutya kati sasiri eriyaka ku mubiri gw'omuntu Rwanda emirambo fe twagibuuka twalaba ebinnya ebirimu emirambo twalaba emirambo ekisubiddwa mu nnyanja jiyingira Kagera jijja mu Uganda jijjawa twalaba emirambo tribalism kakati mu nsike abantu abamu bali balokoza nti no President Museveni bwagenda mu nsiko ekintu kyabalaalo baba nankole era kyayetawo nnyo intensity be bali mu intelligence be bali mu buli kimu be bali mu escort bali balowooza balina okubeera closed nani n'abakulu nyinza ne bagamba nti nga tumaze okuwamba wano waliwo omwana omugwe bayita Kakumba yali escort wa President Museveni President Museveni n'akwata abaana bonna n'abagamba genocide can you screen soko ba screening kuba kati President Museveni yamanya nti ebyensiko bibadde byansiko kati government waliwo abalabe ate benyingiddemu mu nsiko yali n'abalabe naye ate ne mu government afunye abalabe President Museveni takulimbanga abaana bonna abamuliko escort mu nsiko baali Baganda escort Baganda sekitoleko bamutyaba bamusisi baani we bali zinyizo kwetana bonna bazenvi oide bwatuka wano ya screeninga kakati bano bannaffe ba kalo kalungi ne bagala bekulembeze bategera nnyo Museveni oide ne batamanya nti waliwo bali
abamusituliranga empogola abamusituliranga enkoko ne beesembeza ne bagamba fe tukuma nnamunswa era ogenda otunda bonna bamuliko tekuli weeruweeru bonna bazze wano. President Museveni bw'akwata abaana abo n'abaleeta wasaayi n'abagamba nkoyera mu screening ondekere bondekera abala era abaana abo abasinga obungi Salimu Sale mwe yajja ekibinja kye bayita 14 kye yakwasa kazini ng'amaze okudduka ku lutalo ne bagenda Kaluma ne bakuma kati Kakumba Salimu Sale n'ayagala akaana ako kalina okuddayo wa muzeyi Salimu Sale n'akakwata n'agamba otabakyapa n'asigala nako. Jeno Salimu Sale agenda Sweden e Germany agenda okudda fitina yali abo babyensi simayi twisimire simayi biki akane bakakuba ekyasi mulwaki ogenanye wasale lwaki oyingira mu bisenge biki Kakumba bamutta mutira bwe bwana buli obusatu bwolaba sexual ne Kasumba n'omulala yalina pisto ekyabakuza museyi ngazo okulaba bomu yagwa y'ennyonyi Kakumba ne bamutta era Salimu Sale pakati abuuza oyo omwana ayala kumanya we bamuziika afaza agenda alabe ku family Muganda kwa gamba enjawukana zatandikaawo goli Muganda gwe sibiki totuka ku bakulu kati ono yayagala kubanga boogera lumu atsafa ino gamba ki nituzo okulya ki tuvudde mu byaba kyoyi n'abalango aye tuze mu byaba nankole eyo na tribalism. Kakati Kayiira abeera musaidi z'emiti ya Nanswanjeraawo era abantu be bategera nnyo ejje lya Kayiira NRM bagitegera luvannyuma ng'emaze okuvatekinga Mubende wa Busunju wa Sekanyonyi weeyo nga tuzunguka tunoonya buyinza. Kayiira yalina abasajja nga Basonko Lutaaya Sonko Lutaaya musajja musoga kakati bamuwa obukulu okuba chief of staff mu jeryo munsiko ewa Kayiira yalina abasajja nga Hussein Ada ndooza abadde bombo wano tugenda okukwata Kampala nga captain Mujasi wa Amini ate sebuleka nkubuyire teri pate wano y'obuyeekera etalina magye ga Amini lwaki anti be batuzimba be batufula kye tuli Kanyankole yali musajja wa Amini Kyaligonza yali musajja wa Amini Hamed Kasirinji yali musajja wa Amini nkwongere Nzaruku musajja wa Amini bale bawuliddeko abo ate bonna tujja bakola nagamba tujja kola obutanduku bonna boyogera nalimba wuliddeko tujjako Nzaruku abasajja ba Amini Sewankambo Wamata Brigadier Esarutu Yusa oyanjigiza records musajja wa Amini kakati eyo NRA bakumala kubanga sagala kuwa bangi tugende wa Kayiira. Kayiira yalina abasajja nga ba Hussein Ada musajja mulugwala Mumadi musajja wa Amini captain yajufuna gwa Amini naye avudde majje ga President Museveni nga Major General era ye musajja aludde bombaawo kuba twayingire bombo mu 98 nga tuva embuya mu General Quarter bagikyusa awumudde jjo myaka emeka gyakoze bombo mingi ategera ekyamubeeza okutegera banubi omanya banubi tebaali bangwawo tebalaba okwokya gonja naye nga baali mu gavumenti naye bookya ki gonja kati Ada n'abakwata twatuuka mu bombo nga tebatukkiriza kugula mu madduuka gaabwe batuboola kubanga bamanyi nti ffe twajjako ki gavumenti yaabwe Ada tebagala mubbaala mu bombo mbo bantu ba kefi kwesi biki beboogera ne Allah Baisiramu kati Ada n'abagenda munabagamba mmwe mulaba amajiga naagaliwa ne bombo mufunye omukisa munene nnyo emisala gyokka billions amajiga bagenda afuna omusaala ziragawa ziddawa mumwe business zamu mudira abasajja bano muzimbe emizigo bagenda kupangisa muzimbe roji abakyala bagenda bagala mukola amabaala gwo musiramu kola ebbala naye nga sigwo gibeeramu oteekamu abatundamu nga bakatoliki business Ada n'azimba era osawo kati bw'otuuka ebbombo oyinza okugamba nti bombo y'abawestana be bajjuddewo Abaganda poloti bali batunda ttaka gamba amawanga gonna gali bombaawo era bombo abuuminga nosinga Luweero
oba nakase ko basse muto ekisente eyisaawo amaje gaguze buli ave Somalia namaliga agenda simanyi mpaka wero simanyi genda paka ngalonga namawojja nambi weyo wansi bajasi baguze bazimbye kati nebwe walinga barracks bambi wotuka ufa bu no gama kintu anti mujasi tegeza barracks yeyongerayo kati yagazi wa lukole yonna nolwecho ada yali musajja mulugwala yali musajja wa Kayiira musajja wa Amini maka kodiri omugenzi mukama wange muliko dizi musajja wa Amini abo nabali muki Kayiira kakati nabalala bisinza kutegeera ba mwe bali mu Amini abalala abayigirira ngeze mundu 12 bichi basajja ba nafa batuyigiza mu nsiko bonna bali basajja ba Amini kakati bogenda ewankwanga naye wali abasajja ba Amini abali mu Fedem ewankwanga naye ayinayo aba Amini tugende ne Kayiira kakati Kayiira ngabya n'abajasi baabo abere Nairobi ne president naye yalina enkambi Kayiira yalina camps nafe twalina camps ngabwera mu Ndurani Luta Abdul Nasa Kabalega Nkuruma Kayiira yalina ki yalina Pansa abazita batya Pansa Rangers Red Eagle Camp West ne Fedem yalina GGF ground GGF it was ground oba general fighters bichi yalina simanyi bichi ne Fedem yalina ezayo camps naye yalina ebyayo simanyi White Horse simanyi bichi ogambo otekateka wawe ebintu bitisa kubanga kati bosanga NRM Abdul Nasa avawa kakati Kayiira nabira bitundu by'emitiyana kakati wajjawo butategeragana mu kurikrutinga abajasi okuyingira mu NRM okuyingira mu Kayiira ng'atekawo propaganda okutabagana recruitment okuyingiza abayekera kati ye ng'atekawo propaganda mu bantu egi yayitanga mumpa abaana abaganda tulwane tukomyawo bwakabaka era kyamuviirako nnyo obuzibu kakati President Museveni chairman wa NRM yavanga Nairobi najja eno mu Lwero nga intelligence department bamugamba sebo gye tutambula yonna eyo abantu batumya abaana kuba tugezaako kuŋŋaanya money power abantu batugamba ffe abaganda tetuyinza kuwa bannalwanda baana baffe tujja bawa baganda bannaffe abakwira Kayiira muzeyi ne kimunyiga n'agamba ti Kayiira atandise bya tribalism mwana ndowooza ffe tuli ku ggolo ki emu kujjako obote kizze kitya akati munaye Kayiira tebyamugendera bulungi ng'olunaku lumu omukulu omu Sonko Lutaaya abbe emmundu za Kayiira era emmundu ezo twazijja ku kitogo bayita danze ffe naliko n'afande Samson Mande emmundu ne ziyingirawa nga President Museveni ataddewo embeera eyo lwaki Kayiira kamukkakanye oba ayagala ayingirewa yegatte ku NRM tukole ejje limu ate ng'era ne mu NRM bangi abaava ewa Kayiira era weebali abalala brigade abalala baki Sonko Lutaaya afudde afande Erika Mukasa wane Kagoma afudde bani kaka bagenda badde mu Iso yali wa Kayiira ani omulala bawerako abakulosinga bo nga balaba nti ate obeeta eri maanyi aleka tukoye tusi era Kayiira agenda ofuna ate money power oluvannyuma ng'ali kisisiita ng'alaba yegasse ku gavumenti bafuna ku mundu empya bafuna ebyambalo abali badizaatinze mu Fedemu abamu NRM ne baddukayo abadizaatinga kubanga waliwo omuliro gwatabukira mu Luweero abaana ne badizaatinga abo n'abakulosinga baddawaani ja Kayiira kati saba ali ku gavumenti bamuwadde n'emmotoka balina ziroole zisikania land master abala bakulosinga kakati awo ne wajjawo embiranye Kayiira n'ajja mu nsiko n'asinkana muzeeyi kubanga waliwo ne conference ye Kikunyu eyo conference yali egatta abayekera bonna Kayiira Museveni Kayiira yaliwo muzeeyi n'aga tukole ejje limu ffenna ggolo yaffe eri egi ne Kayiira olirako oyogedde nja kuzaawo kubanga nina kyempulidde nti oli ogamba nti mutuwa abaana
tujja kuzza Obwakabaka. oba obwakabaka Yes, sir. ebeera strategy Yeah. sikiraba mu busosoze Yeah. naye ndaba nga buli muntu yenna bw'aba n'ekintu kye kyafuwadinze Yeah. ateekwa okuba n'enkwaso kiki ky'olina okusinziirako ekiyinza okuweesa obuwagizi kaakati so nkiraba ng'ekitaali nti busosoze as such naye eyali strategy naye okusobola okufuna abalwanyi leadership yali mu nsiko nkugambye nti yali y'abanankole bo nga balabanga abagamba nti abaganda obatwaka kweddiza kintu ekitali kituufu kubanga mission yali emu kujjako Obote naye olw'okuba nti bonna buli wamu baali ba overallinze nga bamanyi nti beba yadde muze etaliiwo we as a pioneer ekyo kyali mu nsiko nga kiva ku 27 era abamu kyovulaba abamu okutiŋŋana betrayed yaliyo afande Musumbiji teyatuuka wano Emma Kyaruhanga yali mu Nyoro teyatuuka wano Mugabi yakubwa ekyasi balubereza tebatuuka olowooza byava kuki Kaggwa wuyo teyatuuka kubanga enfa ya Kaggwa nayo oyinza obaako eriko fayiro namba oba bajasi baamukuba abobote oba abafe baamukuba oide naye lwakuba tebyali byansiko byakomaawo kaakati bwe ntulako ne mukulu Njuba Kalega yaŋŋamba ekintu eki nti ffe twabeeranga Nairobi baba bonna baali badduka naye twalinga ba political wing enoonya ssente okulaba nti tumala olutalo naye twava e Nairobi nze Kayiira ne General Museveni netugende wa Queen nga kyetunoonya buyambi ne Queen atuyambeko ku nsi endala zime kutuyingira mu ntwalo tulimu kubanga lwali intano lwa munda atulwanyisa ensobi abantu abatta abantu kati Queen n'abagamba yes muzze wano kyemwogera kituufu nange ndabira ddala nti abantu battibwa tubeera ku sseni ntulaba emirambo street zonna ez'e Kampala kujjudde emirambo amagye galinga oba kigakuba amasasi ga naffe tubiraba naye kikoze bulungi muli mu nsiko mulwana naye mukimanyi bulungi Queen Elizabeth akoleyo byonna on writing kubanga omuzungu twamulimba ku kalamu n'olupapula yawandiika abuuza mukimanyi bulungi nti wano waliwo omwana wa Muteesa mukimanyi bulungi nti mulinazawo Bwakabaka kumwa abagenda okukwata eggwanga n'abuuza ye muzze wano bwe muwamba ani agenda okuba president ne bemensoninga era Njuba gwe yaŋŋamba mumanyi nti kale sebo onozawo Bwakabaka nti nja buzzaawo boogera ebintu ebyo nabyo byonna Queen n'abagamba ngenda bateeramu amaanyi ntegeeze n'ensi endala zitegeere otalo oluki mu Uganda nekikoze bulungi mugenda kuzzaawo ki Obwakabaka Queen yali ng'abazungu bamanyi nti bagezigezi ng'obwana w'emisota n'awandika empapulezi n'olulwe ye n'asigaza mu fayiro empapula 3 yes n'akwasa kopi emu Kayiira n'akwasa kopi emu General Museveni n'agamba kale mugende tujja kulaba engeri tugenda okubayamba ne bali nnyonyo bakomawo wa e Nairobi kati Kayiira okujja n'ayita propaganda w'okuzza Obwakabaka yali mukyamu kubanga era Bannayuganda baali baalumwa dda ne bagamba yes yadde Amini yakomyawo enjolo yaffe naye Obwakabaka lwaki buddawo lwaki Republic House kubanga Amini bw'amala okuwamba bye bakola zonto wabwe Bobote baki Makindye baagitwala nakati defense gisasula billions buli mwaka Makindye awo bifo bya Kabaka Mutera Bulange yali etwaliddwa Republic House etakyali Republic House kati Republic House eriddawa esawa zino waliwo White House bombo yanti ebintu bikyuka kakati Lubiri Barracks yali etwaliddwa mwe muli amaka ga Kabaka mwe muli ebifo ebyekusufu ebya Kabaka olira byonna byali bitwaliddwa era bingi ebyayononeka mu Lubiri omwo enfo zonna bagamba simanyi mwalimu twawira lumazi nyingi mu Lubiri omwo ebyali ebyobuwangwa byonna byakola ki byafa olw'okuba nti amagye galumba Obwakabaka kakati Kayiira ye n'akiteeka nga agenda nti tulwana tuze Obwakabaka ng'era Obuganda bw'obagamba nti tulwana tujjeko abakyoye n'abalango abatta Kabaka waffe Muteesa kubanga talakuba Obote Muteesa teyandifudde enkwe zonna ez'obutwa biki Obote kyovula abantu balaba Obote nga olumbe lwa Uganda Kayiira
kyamuviramu obuzibu kati okuba kirala mwena paka kirala mukaaga embiranyi yaliwo paka tujja okuwamba ssebo briefing bazituwa ne bagamba omuntu yenna gwe musanga nga tajjeeko mukono is our enemy era abaana bangi baafa ne tusanga nga baganda bannaffe naye nga tolina kyakkola ode egamba so bano abakayiira eyo brief tebagirina ate banagijjawa tomanyi balika banango baba lwakisisiita baatuka Dafu London matu bagenda tukana balina office wano speak hotel yali office Dafu London yene kansanga muyengera eyo nae Kayiira we yawamba ddawo naye bambi secretary singa yali aziyingidde mbu bantu bagenda tuka jinja wa yonna Kayiira nga yatuuka dda mukono awo wonna kakati ye yali akwataganye ne government nga bo bagamba kuba baatuka ne batuteesa no Museveni ajje tuteese tuleke bye Nairobi tuteese wano tukole jeri limu bona ba Moses ali baleete biki tweronde mba komanda tukole je lwaki tuyiwa omusaayi Muzeyi n'agamba nze sijjagena muntu mukuteesa kwa abantu abo era yagala ekiwira so password omukono tegwaliko kakati bano bonna buli ayita tajjeeko mukono yali enemy nyama yaffe era abaana baafa bangi n'abaganda benyini abakayiira baafa bangi nga tubabalanga banyanya okiraba ekyo nakireetwa ki njawukana mu struggle emu formation nyingi naye nga walemye okukwatagana kubanga Kayiira ne mu pistol yagamba Museveni tojja kutufuga utwalwa lunene awa mu pistols tojja tufuga pistols sao anti kati Kayiira ya reported the government kati Muzeyi Museveni yenga speech ye nga reporting ze mu government yani yobote nga tuzzo okwata obuyinza Kayiira nga ino ye Kayiira nga amanyi nti alina okuba president okusinza ku agreement bwe zaali yenga alina believe nti he has to be the president of Uganda sim president Museveni kati enjawukana nga bwewudde kyekya kwina zajjawo naye nga kyava mu leadership kubanga ne president Museveni Moscow yatugambako n'aganga lula afudde n'akaba n'amaziga n'ajjayo n'ekiwero n'asangula amaziga n'agamba nze saala bufuzi chairman yafudde naye katuwambe nze njasigala ku byamaje obufuzi ngenda buwani kawanga semwogere sebo nga 29 ani yalayira bwatyo president bwe yabagamba yatugamba kati fo twogere ebintu byetumanyi nti tulinako facts siku lugambo si kitwala batwawulira kubanga president Museveni talina kye yayogera mu sikwe tutamanyi fe twali baana bato nga gana amaaso gakwata nga computer sebo tulaba tuwulira ne bakamafe batugambanga kuba twalina essuubi ddene nnyo mu ligimu eno ndinaffe katika naffe ye business yaffe tulifunamu naye business ne capital tetulina n'olwekyo tuzza okuwamba bwe tujja okuwamba wano abaana bangi baafa wano mu Kampala wano kubanga olwedde baali mu kibuga nga ffe tulowooza nti bonna banyanya ate ejjukira nga bo gavumenti yabawa uniformu efaanana ey'abanyanya bambadde plane balina emundu balina zere mugi balina biki kakati ffe munnaye tulina biyirifu tulina za nsekere naye bo baakyusakyusa dda tulowooza nti beebo abaana ne bafa genda awo ensambya genda kuleerwa awo genda wa nsambya awo abaana baafa bangi naye nga baganda kakati bwe tuka okuwamba Genosale alagira asanga Kayiira mga no tubeere omuntu omu nabo twasanga bakutta abanyanya nga ba prison of war nga babayina paka banane babasalendinga Kayiira musajja Sale n'agamba nti kuba Muzeyi yali alina bingo n'agamba tubeere omuntu omu tugende maaso n'olutalo era wogenda awo na satellite Kiswera genda paka Jinja paka mwali abaana ba Kayiira bali wamu ne NRM tebababoola tebakola ki kakati okuwamba kuwedde okuwamba bwe kutuula high command yetuula egamba abantu ba Kayiira kubanga mwalimu bali abalabira danka Kayiira bamulabanga enemy talikala munsko bagamba bayete ekirowoozo nti abajasi ba Kayiira bonna tubagobe bagende waabo fedde tujigobe bwe bali babbi bambuzi babbi bante babbi bankoko bakwata abakazi bataddewo allegation ezo naye nga ne NRM ogano ddako emabe ganola ebyali mu nsiko eyo teriba yekera kye bakola mu Kayiira kitakalibwa mu nsiko kuba ne saa zino Seddunga abantu bamuli mu bulago twagala ente zaffe
twagala Emboozi twawaayo Kayinja twawaayo kino kati weebuuze emyaka 4 Luweero yandibadde ekyabanja yandibadde yasasulwa ne mukulu Nadduli omuwire nkya neggulo kwegamba waliwo obulumi waliwo kati Kayiira abaamuwente abaamuwa Emboozi ani yabasasula oyinza okujiwa Sseddunga ajja kubuuza oliwa nti ate enswanjere NRM yalwanirayo kitegeeza abakayiira bo baafa kisiirira gye bali bw'otuka eggomba eri abantu abayamba Kayiira abayamba Fedemu bonna baawaayo ebintu byabwe biyamba otalo baana baganda batuke mu buyinza lwaki Kabaka Mutebi bwe yajja mu lutalo e Masaka Nyendowa yagamba mwabaganda mbasaba mulwana otalo mujjewo abantu abatatata wange kitegeeza abaganda ffe twatuwolera ki gwanga ku myaka emito ne Buganda yandibadde tuteeka mu bitabo byayo Mayiga n'atujjukira naye tetuliiyo mu gavumenti gye twaleeta tetuliiyo mu bwa Buganda bwaka bwa Buganda oli oludde konti boogera ku baganda abalwana mu Luweero tekiriiyo boogera kujja awamu wira naye nga kyandibaddeyo kubanga n'abaganda basooka okukuma Kabaka amaanyi babisaso ate embiranye ki ate bakireeta be bati naye nga ki fact is Buganda yandibadde erikoganizinga abaana abaganda Luweero Bulemeezi Mityana Masaka Gomba wa mwavaamu abantu abaawolera eggwanga okulaba nti President Museveni ali mu bufuzi kimala Buganda nejjukira ne bafanayo abantu nga 15 oba 2 ne bagamba wali mutalo Luweero yes nga abazira ne batuwa waliwo n'ebintu byayinza otuwa mu Buganda nga emidaali kwate effumu n'engabo giwe Giita omwana omuganda yalwanirira okulaba nti bakomyawo Bwakabaka mu Uganda tewali ne bakikola wali mugundi oba Naggalabi oba mu Lubiri ne bayita UPDF ne bagamba kyogamba emikolo bagibera UPDF tebeerayo president abeerayo ne bagamba bano tubajje mu UPDF be baana abaganda abayimirira abakyaliwo abalamu ne bakireeta ne kisigala mu likodi ya Buganda nti Obwakabaka buno obuliwo tebaba kuba baganda kwewaayo sigale tuliiwo kizibu anti byonna byogerwako kati mbyogedde bagenda kugamba Giita yayogedde kizibu ekyo kubanga ejje balikolanga je lya gwanga awamu batandika okukola bwe batyo kiri kirala bagamba nti kiba ate kyonoonese tewali ebintu byonna tebikolebwa olira kaakati bwe tumala okuwamba ikomandi neetuula ne bateesa abayina nga tetunatuka ka ikomandi nina ne gwe nabadde naye wano n'agamba nti nga tayagala na kwogera anti batya n'agamba babakuba nnyo nti NRM anti tujja bagenda mu northern eyo kisubi nti waliwo we mwabazingako ekintu kya Kayiira ne bwe tunaasula wano nyinza okukolera kiripu nga 10 ekintu kya Kayiira oyidde kubanga abantu bava ku mulamwa ekintu ne bakifula tribal nze Giita nkulidde mu magye nze Giita njogera ebintu bino okubijja nalaba naliwo nawulira buli kimu tolina kyonnimba era oyinza ogamba naye Giita wali wa Kayiira Fedemu obamanyi Kayiira obamanyi yes ffe twali omuntu ogwo ngera tusisinkana bano ba Kayiira bano bagundi bano bani nyinza okugamba nti yalina bakomanda bagundi bamanya nti ajje Saali ayi komandi etuula abalala bagamba supportinga nga ekyakabaka eggulu muzeeyi agamba bannange bakomanda twawamba naye badde ndeta proposal tuzeewo Bwakabaka mulaba abasajja bayimuka n'emmeeza ne bazikuba teri Bwakabaka kuddaana abaganda bagenda tukinako wano abaganda bagenda tufugira amalusu abaganda naye eyakyogera okusinga Tafule esaazo yasaba abaganda bamuwa akalulu abaganda be bakuba tiya gas ku lulwe naye yagana totally teri Bwakabaka kudda Museveni n'abagamba naye mmwe you are joking tebaba kuba baganda tetwanituusewa ani ayogera bwati kano Kizabesi tewali kuza Bwakabaka tewali no tekikubasika abaganda bagatu so generation zigenda zikyuka ebintu bikyuka luli watwala nge muli ku Buganda wali sebo kuzimba Bulange wa nge muli ozeti kabot nga wali baba boogera naye effumu liri wano era ogenda kubanga omusayi guyika ate nga go ssanyu omusayi okuyika ssanyu
kubanga olaba nti bwakabaka omutima gwonna gujjudde ki nga ne basala omusaayi Muteesa bwakabaka ekitakyaliwo kati wale ne bagamba abantu bagende mu lubiri okudduka bagande fe twabitamwatamadde ebyakabaka Muganda yayogera ekyo kubanga avudde ku mulamwa eri kalicha bya buwangwa byaliwo n'abazungu batusanga tuyina omuliro basanga tuyina obwambe bwaffe batusanga tuyina twambala twayina engoye zaffe n'olwekyo amaliba gegeki gemmondo n'enjobe kakati ayi kamandi etuula bwetuula bali abayina fubitizi ne bagamba amagye ga Kayiira gonna tugajjeko emmundu tugagobe agafeddemu tugagobe twogera ku mwaka kyo 86 tumaze okuwamba kati embeera nyeweeri ng'ate olwedde baali beegasse tujja ku NRA abamu bayitamu ne beegatta ku NRA naye kati ekibinja kya Kayiira n'ekya Fedemu balonda barracks ezi Fedemu bagitwala etololo Lubonge barracks ne batuukayo ne babadisaaming so baatuuka ne bagamba oli obanyola Fedemu wali ne bateeka etololo emmundu ne bazibajjako kiraga ki waliwo question mark Kayiira group mubende esaazi na waliwo bakazolite ne babajjako emmundu amagye ne gabasalawundinga abenara kati gobobeera gwe ogayi tukutte eggwanga tuwambiddwa ate kati ate tufuuse ba prison of war kukowa mukulu Kisubi nkwebaza nnyo byonna byokola Mukama abeere naawe Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.